mu industry bayimiriddewo olw'omukulu Papa Message. Ate ng'era abayise emikono gye bw'obatunuulira they are very successful. Era nga abamu ku bo abadde Mami Maureen Nantume. Ndowooza era mutulaba kati kuva gye tuvudde mpaka wano we tuli. Era waliwo yakikonyeeko nti olwaleero tuli wano because of Papa Message Ssemakula kubanga yamulira. So muzikirize nyanirize Papa Message Ssemakula abeeko obugambo bw'atubuno. Mukama mulungi kiseera kyonna embeera z'olwawo njagala tukubire ddala Katonda obugalo bw'amaanyi at least for a minute. Twongere obugalo twongere obugalo. Ebyawandiikibwa bigamba nti bakuumira bwereere abakuuma ebibuga singa Katonda batakoze eki abatakuumye. Ensonga lwaki mbagambye tukubire Katonda obugalo bw'amaanyi kubanga nze obulamu bwa Maureen ndabanga Katonda si ffe bantu. Nkyogera nnyo olubeerera nti waliwo omuntu gw'oyinza okulaba nga yasinga mu kintu naye ate ng'ekintu kyasingamu takifunyeemu. N'owawo gwe gw'ogerega gw'olowooza nti obuulyawo tagwanidde naye ng'ate Katonda gwakoze eki gwayisizzaamu. Kale n'olwekyo obulanga mbagamba nti nno Katonda ebintu ebisinga yasinga okubikola ki okubikulembera. Nti naffe bituze tukola okukuza abaana bano ne Maureen nga gwali nga ndi ne baganda bange yes tubikoze ate eriyo ne betwakuza betwali nabo ate era batasobola kukimikinga nga bano. Kitegeeza Katonda yayingirawo awo oba oli awo naye n'akola ki n'akola ekiki. Kale kyova olaba nti byonna tubikoze naye neebaza Katonda nti yakkiriza emikono gyaffe ne giba gyambala mu abo be yalondamu nga ye Mukama Katonda nga Maureen y'omu ku abo. Njagala Maureen okusookera ddala tetunnatuuka kubanga ensi lugendo ensi ssomero ate obuzibu tulina nti nno okumalako n'ogaa nti mmazeeko ate omalako nga toliiwo siwe kiri. Kale tukyali mu lugendo kino okay tukomyewo. Tukyali mu lugendo tukyatambula buli stage erina ebyayo naye gye waakayita gye waakava njagala okutwala ekintu kino kukuliseeyo nti kulikayo. Nja kwogerako ku Maureen yajja atya. Yajja n'asaba ekifo nga kawala kato nnyo bonna bwajja buwala buto ne Maureen kaali kawala kato naye nga kalabye ebintu eby'abantu abakulu nga kato nnyo nga kalabye ebintu eby'abantu abaki ng'avuddeyo ng'abaddeko ne house girl n'avaayo n'agamba naye nkoze ntya. Tungo era bwe yajja nze nagaka n'akaana akato koosi yajja mu Golden bwanga ali 17 I think she was 17 ayambadde akasweta awo nenga obwana obunaatuleetera ebizibu buno. Kale ne Maureen bw'atyo bwe yakola ki bwe yajja naye bwe namugoba n'afuna ebiyengeyenga awo nenga baana abato bajja tuleetera ebizibu agende n'ayita eri n'agenda ewa muganda wange muto wange Mayinja kiriza n'agenda n'amunnyonnyola bye yamunnyonnyola. Mayinja musajja mugumu nnyo naye Maureen yamukwatawa enokola nga amugonzezza. Mayinja n'amuzza nanga omanyi akaana kano kalina ennaku nnyingi tubeere nako ne muganda naye obwana obuto bujja tuleetera ebizibu n'agamba tubeere nako. Mwana tu ne tubeera nako ne kagimba nga katini kati ne kagezaako okuyimba naye nga kalina empisa ennungi zaakayamba okutuuka we katuuse. Kaalina okusengejja nti Maureen ne bw'aba anyiize asengejja byagenda okwogera
abantu abasinga obusungu basinga amaanyi tyobaolyawo ne weyandibadde nga ye mutuufu omusango ne gumusinga olw'ensonga tasengeja byagenda kukola ki byagenda kwogera. Maureen mu bye yayiga era byemusaba nti byemwebaza nti ye bali kuba student mulungi yayiga okusengejja when and how to respond ekiseera bwe kiba kyetaagisizza. Ekintu ekyo nno ddagala ly'amaanyi lisibirira mwenna abali wano. Tomala googera kubanga onyiize, tomala googera kubanga osanyuse. Ekintu ekyo kijja kukuyamba n'ayigayo ekintu ekirala ti si buli musango nti olina okwebuuzaako. Buli lw'olwana to put things right biseera ebisinga okola ki ate oyonoona bwonoonyi kubanga omuntu atakwagala ne bw'obanga okoze ekirungi ekyo kyakyusa n'akifuula ekiki ate buli lwogezaako okunnyonnyola byonnyonnyodde mwajja statement n'akomyawo eyo yennyini mu ngeri enki. So ebiseera ebisinga kirungi nnyo n'obanga atawulidde obanga atalabye ate ne Katonda n'akola omulimu ogugwe. Kyendabira ddala nti mulamu bwa Maureen Katonda akoze omulimu ogw'ettendo. Haruna kyayogeddeko eky'abaana kya ssanyu nnyo. Tunuulidde omwana wo Maureen n'enzijukira ne gye tuvudde n'abaana abo. Waaw, buli muntu yandyagadde okukirabako. Mayinja ndowooza Mukama tumwebaza nnyo olw'ensonga eyo kubanga yes byonna byonna bibalabanga batasaanidde bw'obanga Whitney mwana wa Maureen n'antume n'amagezi ago n'engeri gye yeeyisaamu n'ebiki biki edda baagambanga nti abadongo era oliga mwana waani nti mwana kiki obadde osuubira mwana w'omudongo naye kati babanga abaana b'abadongo beeyisa bwe batyo. Waaw, ndowooza fena twandibadde badongo. So tusaba abaana baffe mwenna Whitney nga oli awo nze Whitney nkuwadde bwa head girl mu baana baffe noonya banno gye bali bonna mubeere nga mweyisa bulungi nti abantu baleme kubajajinga cause you have a problem. Every mistake you do they will judge you kubanga balowooza nti muyina kubanga mweyisa bubi temugwanidde olw'okusimba nti omulimu gwe twayingira abantu bagula balina engeri gye bagulabamu. Naye ffe ekirungi kiri kimu, ffe tusobodde mu guno omulimu ne tujjamu mmwe ate abagwanidde oba oliawo abasinga abo abalowooza nti be bagwanidde. N'olwekyo mugende mu maaso bwe mutyo mweyise bulungi muleme kutuvumaganya mulage nti okuyimba si muze wabula kuba mulimu. Thank you so much. Ndi musanyufu nnyo. Genda mu maaso ne kampuni era nsaba bakuwadire nnyo nnyo nnyo. Nange simanyi kusuula mu pijama naye nja kugula nsuula. Chichi. Alumna chichi. No, abaana tulina okuba supportinga. Njagala okwebaza bannamawulire. Thank you so much. Nti Maureen noleta Jacob ngasira Jacob ngasituka bintu bino. Nzira omulabiri neewuunya. Ebiyita ekiro. Tumanya ne kabaka yetika. Kubanga naye njagala mwenna abamawulire mwekubireko mbugalo. Thank you so much. Isaba mwekubireko mbugalo temugaana. Waliwo abagenda mwekubire ne mugaana jo wakuba mu ngalo lwampaka. Abamawulire mulwa temuwera. Zikutte. Thank you so much for being positive towards Maureen's show. Sinalabayo kintu kiri negative kuva mu bamawulire. Ebiseera ebimu ogenda n'olabanga oli Maureen agize tatutawaanya atagira bw'ati naye kuno sinnakiraba sikirabye. Nsaba tugende bwe tutyo bannange tugende mu maaso bwe tutyo. Njagala okwebaza omusajja ono yimirirako. Nsaba tukubireko omusajja oyo mbugalo. Bamita David, producer Senyonga David. Atabuli ebigo nyimba ezo champion ani nyimba za Maureen singa oyo yabadde producer waazo enyimba ezo David oyo webale nnyo okutegeera Maureen n'omukwasa direction entuufu. Thank you so much. Ate n'obutamukyawa n'otamukoowa n'ojja n'obeerawo. Njagala okwebaza ba sponsors. Mwebale kukiririza mu Maureen n'antume. Kyonna kye musobodde okutoola it's a plus. It is a plus. Era tetuba awabadde zero bw'oteekawo emu tewaddamu kuba zero. Ate emu bw'ogattako emu ziba mmeka?
ziba bbiri. So thank you so much mwina ba sponsors mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza mukyala Misa Kisemakula mumukubira obugalo bw'amaanyi kubanga ajja kukaaba. Mama, thank you so much okwagala abantu bange kubanga si bya bulijjo abakyala abasinga betubeera nabo tebaagala bantu baffe, naye buli muntu gwe mulaga nti oyo muntu wange amwagala ate n'ayisa nawo. Nze bandeka mu buliri olwa Maureen, baleka nga tebampadde kyayi bagenze wa Maureen kutegeka show. Sebo zeno azeno okujja ku makya saawe muntu yebase saawa mwenda ku saawe munga azuukuse nti ngenda mu press conference ya Maureen. Thank you so much sir. Webale kwagala abantu bange kuba bano abantu benabeeranga nabo benayiribanga nabo okuba nti tuli kye tuli, okuba nti ndi papa ate gwe n'ofuuka mama. Webale nnyo, webale ddala. Njagala Zubeda mwebaza. Zubeda ibirira. Bade bukubireka akakyala ako mu ngalo. Zubeda interview yo gye wakoze ne Maureen yajje show we yabadde nesooka ejyongerako 20%. Ebintu byokwegamba nze lwekulamba aseka ebintu byo nolina watalina kusekera oteekawo embeera wakiri n'aseka ate oba oli serious nobeera serious olina akulaba nti no Zubeda ali serious. Webali kwagala Maureen gye tuvudde wala wadde watuganya ebya vidiyo byogerako naye era vidiyo bwe tugitunuulira era naawe story yo si yenyangu ennyo. Webale nnyo owebalire ddala bye twogera ku Maureen tebiyinza kuggwaayo wabula kyensaba kiri ekintu kimu nti Maureen agwanidde okuwagirwa. Bannange bafans ba Maureen nantume oba bafans ba music yowa Uganda oba abantu abaagala nga bakkiririza muntu nti ddodo omuntu yeeyisiza bulungi era alina gy'avudde era n'ebintu bye tuyizeemu nsaba ng'ennaku z'omwezi 21 tuwagire Maureen nantume. Mbasaba bonna mubawagidde, bonna mukoze eki mubawagidde era bonna tewali we tuswalidde naawa kakati n'omulundi guno tusabira ddala mujje muwagire Maureen nantume. Tujja kubeerawo, tujja kuyimba ab'e Masaka. Mbadde sikyayala kuyimba ku show z'abaana bano naye nja kuyimba banjagala kutuulaawo nange ndiyagale naye nja kuyimba. Tetuyimbe mayinja tuyimbe kuba twali tugambye twagala kutuula batuyimbire naye tujja kuyimba tulabe nga show ezitoba. Mujje Masaka, ab'e Masaka n'ab'e Luweero ebigenda mu maaso bingi naye nsaba ne Maureen tumufisize wakadde awangaale mu maaso.